Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo gwali ku There is Still Hope, There is Hope too. Kish testimony n'emikutu emirala bali kubanga ate otugoberera Ebeneza atujje wala nnyo era ne gyatutwala wala nnyo kati nga lwaki tomwebaze tuwisaala ennyimba y'omwebaza Mukama tukwebaza olw'obulamu bwaffe kubanga tukyali balamu bw'atujja ewala era otutwala wala kitegeeza olina amagenda gaffe okuyita mu Kristo Yesu. Amiina era amiina nnyo ddala gambye tugenda kulaba lwaki olumbibwa naddala nga Wakava mu kusiiba genza asatu go otutte enzana noba akavamu woti essebo ate ebintu ne bitabukira ddala lwaki omuliro ne gwongera okubumbujja bade manyaawo omulabe wayinza okuba nga ataakutiira ddala kubanga oba ojjudde lwaki ate walumbira okusinga kakati yenjagala otegeere essebo nti olutalo lwonna mpulira bulungi nnyo olugendo luno olw'obulokozi lutandikira ng'omaze okwogera ekigambo amiina nti kasaba nogamba nti no kibeere nga bwe kirina okuba nga lutandika awo lutandikira wali ng'oli mu nsi lwajja n'oyatula essebo n'ogamba ayi Yesu mpulira wadde obulamu bwange n'omulako ebirala byonna okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu nti amiina awo Sitani n'agolokoka nga n'ebyali byebase nga byakuvaako bimanyi oli feriya bimanyi byakuwangula dda byakukuba embaga bwe kiri byonna ne bivaayo biraba owaaby agenda nkiraba bulungi nnyo olutalo lutandikira awo ng'ogambye ki nti amiina telutandikira kakati kyolina otegeera mpulira bulungi nnyo nti Sitani akulinda ove ku lusozi byoba ogenze eyo okke wansi mpulira bulungi nnyo akubbeko byonna byobadde osolooza oliti ku lusozi akuteegera wano wansi abitwale omuganda we kyavudde agamba nti ekiyita waggulu oteegera wansi mateeka ate kigenda abeereyo tosobola kubeerayo era gundi ogirindawa oyina kulinda wansi empungu yeegira nayeokka ekyokulya ekijja wansi amazzi agajja wansi okitegedde kituufu kakati Sitani ono mpulira wano ng'oyingira mu kusiiba bwe kiri ate atakulinaako nnyo obuzibu aba takulinako tabbu naye jjukira ogenza asatu mwasatu ago olina by'okuŋŋaanyiza ebinene kati tayagala kutwala something half agala akuddeko ekintu ekijjudde alina okutwala ekijjuvu kati akulinda n'ogenda nekyokubiri essebo nti ku lusozi tasobola ejjukira okutuuka ku lusozi essebo olina by'oyitamu agakusala kituufu walampa si kwangu kakati wano oba mu kusiiba obeerako mu dimension endala oba oyingidde ku bisenge ebirala ate nti agenda okusaba nga dimension gy'olimu tasobola kuoperatingirayo tasobola kukoleramu agamba owaayi ekiyita waggulu kentegere wansi amulinda aveeyo bw'anaavaayo yenna yeetisse ajjudde sooke mukube omunyago naye akitegeere naye aba omuggulu bafune ku kopi bwe toyinza olw'okuba nakava ku lusozi nze nkuweerawo okitegedde era tulaba mukama waffe Yesu bwe yali yakava mwana kituufu ekyo okitegedde Sitani teyalumbako Yesu nga ye mwana yamulumba nga amaze vaayo teyamulumba nga agenda yamulumba akolaki ng'avuddeyo naye jjukira nti kanaana oba osomye Luka 4 Matayo 4 Bayibuli egamba nti awo Yesu n'aluŋŋamizibwa omwoyo omuki omutukuvu okugenda mu ddungu kakati kisinziira agasatu ez'omusanvu ez'essatu z'oyingiddemu mpulira bulungi ani akuluŋŋamiza okugendamu kisinziira ate kati naweluŋŋamiza akulumba eki tewali kyeweetisse era omala biseera byo
nawe siti buli agenda mu kusiba mulumba alumba abo bokka abagenze nga baluŋŋamiziddwa omwoyo wa Mukama baba balina bye bakomyewo nabo tebakomawo bakalu teri aluŋŋamizibwa mwoyo wa Mukama ogenda mu kusiba nadda nga mukalu akoma wajjudde aba alina ebitereke yeetisse kati byabba osegedde nkiraba kati alinda Mukama afa ajjudde bwe kiri efuta ery'amaanyi nakwana naye kakati omuntu amale nakwana kyetaago kikyaba asinga okusooka okwetaaga nkikuba kulya kyose ejjinja eryo lifulemu omugaati osooka ofune kugaokulyaketere kubanga ennaku zobaddemu mugenda kutuka bwati gwekisa nze munno naye aba munno oyo kweri oyo ayagala liwafuta lyoze nalyo Yesu n'amugamba tutabeere nga mulamu ekyakulya kyokka nga akati essebo lwali ebibuga ebyo byonna nti mbiraba mbikuwa bino tukazovunavuna n'ogamba ayi Sitani owangaale gunde nedda nti kyawandiikibwa Mukama Katonda baleka gw'onoosinzanga bwe kiri n'amugamba ye ala kugaana n'amutwala ku nsozi empanvu kakati essebo wonna obuuka n'oveeyo waggulu mpulira n'ogwa wansi tosaamenyeka lwaki kyawandiikibwa Sitani no yagamba aliragiriza bamalayika be nkuwulira era tebali kuganya kigere ky'okwesittala ku jjinja sunamugamba atya nti tokamanya Mukama Katonda wo nasooka bamulekamu munaamulekamu akabanga akatono abantu owamulaba Sitani tolowooza ominako obufuzi bw'omwangulidde ddala akuleseemu awo omukubi agenze ku pulaani byakomewo abaddayo ku drawing table akomewo abenga webinakolaki webinaabeera kakati abantu abasinga balumbibwa nnyo nga bakava mu kusiiba bwe kiri kubanga baba bazze n'ebitereke ebinene byayagala okubba obenga biri ebbanga lyonna lyobadde mu kwewaayo byonna bigwereddemu awo nti omwoyo yakututte ogenda ofune obukakkamu munda mu ggwe kati simanyi kiba kyakututte mu kusiba buli omu alina ensonga naye Yesu yagenda mu nakwana kweteekerateekera omulimu gwa taatawo bwe kiri okisegede kati bwe simanyi oyinza okuba mbeera mafuta kwawulwa bingi kusaasirwa biyitirivu kati gwamanyi kati togenda vaayo buvi ogenda kuddibwamu bajja kwanukula kati ye Sitani kyakola atula ku finishing line n'ategeraawo Sitani tasobola gino misinde simanyi wetolole lunaku olusooka lwakubiri lwakusatu ebyo tabisobola bimanyi mumusinga alina kubaita atula ku layini awo wenyini wekagweramu keje nze nkukuumidde wano binagwera eno oveeyo nayo ku layini wakubakira ebigere nti nange noofubye otubi musajja ofubye naye awo so nti neweerera lensi nodduka bulungi kasita tosala layini eyo you are not a winner kuba muwanguzi wenagisala kakati yabeere ku layini n'ategeraawo nze sikugaana kusiiba bwe kiri singa agenda ku kyaki naye nze ninze wano toligenda sala layini kakamanyisigalaga kuganagena mu nnaku z'ottaano bwegendere genda kati nze kaninde wano okulusembayo wano nga tumaliriza wano awasemba eninda okukubakira ebigere nkunyige okitegeere nti n'embizi nva ennyo bazisiika bulungi okitegeera kati awo ate akawezijjira weofunire obulumbaganyi nga wakava mu kusiiba era nodduka naye lwaki bunyingira okusiiba eki ebintu byongera kwonooneka lwaki ebintu byongera tabuka butabusi okitegeere kitegeera aba ayagala kubba ebinene byojjinayo omugabo gwonna ezo ennaku z'obadde mu kubeera kwa Katonda byonna byosoloozezza essebo abikubbeko atwale
Akune. That is the main reason. Yensonga lwaki buli ova mu kusiiba essebo ofuna okulumbibwa okw'omubi. Eno nsonga njiraba. Ate kyakinyala mutegeere Essebo nti okusiiba is not the finishing line. Okusiiba si ke kamalirizo. Abantu batwala okusiiba nga kyekisembayo finishing line. Anti wuliriza nti Matayo 17:21 ebyengeri ng'ekyo tebiveewo ewatali kusaba na kusiiba. Very true. It depends. Kizinzino. Fasting is not the finishing line, but indignation. Nti okusiiba si ke kamalirizo naye kubanga okukoleza okusiiba kukukoleza wabula si enkomeredde y'ekyo, si kwe kuddibwamu okwakamalirizo. Kukukoleza oyake naye si ye solution. Naye bannange si kwe kulina ekisembayo, si ye final say. Kwekukupushinga oweyogereyo yake ku level ogende Mukama Katonda wo nga tewali wadde kintaraputinga. Oba wongamba kino okusiiba ddala kuminya mafuta moto tugeze motoka n'amafuta okusaba mani okusiiba mpulira mafuta agenda okubustinga mpulira otuuke nvuge speed naye nga amafuta si ye final destiny. si we nina okumaliriza. tobeera amafuta n'ogamba kakati byabi bina biwedde. Nze mbadde mayi kasogera ki petulo ogera nnyo manywe ndi nedda ate weyatuwa kukidomola kikikubuuse otuguleta byolaye kakati kenina litabirye tuuse kayungu natuuse dda. weetaaga emmotoka bwe kiri, weetaaga ekisumuluzo kituufu nnyo, weetaaga oluguudo olwengendo ovugirako, weetaaga okuvuga era niwogera naye nga tomanyi vugira ogera sigala nzigala busigazaawe. kati byebyokusiiba kusaba soma bayibuli ebira bigenda ku ignite you oyake otuuke ku finishing. Ogambe nti ntuuse kayunga. Yes. Kituufu nnyo ekyo. naye kati ffe tutwala okusiiba nga it is the final lwakuba Matayo 17 nedda obamu ogamba zino ennaku esatu zino kiwedde nze kemalako esatu zino kiba kiwedde tiwa kirala kyeneetaaga nze okusiba esolution yeyokka. oyinza oyingira mu kusiba notabeera ignited anti ng'okukulembeddwa amagezi go kituufu. kale zezo ensonga oba ensonga semasonga lwaki buli woova mu kusiiba ofuna obulumbaganyi bubeera buki bubeera buyitirivu nnyo. kakati twetololamu wetudda njagala kuwa ensonga biki byoteekeddwa okukola ng'akava mu kusiiba. Biki byeteekeddwa okukola nga naakava mu kusiiba. oziyize kino kye tuva okwogerako. Kati ene prevention yakiri very nice and wonderful. Wonderfully. Your education. Nze nakugamba mu bino ebiro aliyo omwoyo we kiri nti olina omubiri abamanyi luzungu ajja kola isi bagenda kulwogera. kale kasa otuukaawo kkiriza Kristo abeere omulokozi era mukama w'obulamu bwo kituufu yagenda okukuyamba osobola okuba ng'owangula bwe kiri ebyo byonna attaka z'omulabe zategese kikwasa ennaku ga 3 ne gaviiramu awo oba wakava mu kusiiba awo wewakira n'oluwala nga lwagaanagaana ddala obutambuze awo sebo wakavamu bwotyo gamba amiina nga luli omanyi luli mwegayirira nali njagala kugezesa endabe naye ekyamazima otuukiridde nzeera okutegeera nti wali sirias ntwala out kyobola pasita yayimba akayimba kali okategedde kirengera embaata abantu bawe Kristo tuve wane embata tezijja baya twala Kristo oyo Kristo yayambala amaanyi yalina amaanyi bwe gasobola okuwamuza obulumbaganyi obwo kati omwoyo wa Kristo ono waneetaba n'omwoyo
agenda kukuwa amaanyi owangule enkwe z'omubiri. Gamba ayi Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu era nkwebaza kubanga ombikkulira enkwe z'omulabe. Mbadde nsiiba naye nga nkubibwa era nga nombaganibwa, naye olwaleero njatula gwe Kristo eyawangula nange ogenda kumpanguza onsaasire obutali butuukirivu bwange era onaze n'omusaayi okuyita mu Kristo Yesu. Amina era amina ddala. Kateekeko katono tudde n'ensonga zino byoteekeddwa okukola nga wakava mu kusiiba, okulemesa omulabe, okukubbako ebyo by'ofunye, okuyita mwezi ennaku z'obadde onoonyezaamu Mukama. Dakiika emu katukomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.